Okay, let's do this. Ugandan Empire we wow. Daniel Aranda we wow. Karola Kasita we wow. Mukisa we wow. Yanje sigamba ogamba ki covid atuyisa si bulungi ne kijja kuggwa. Kyesitamanyi ekyo kyesitamanyi because simanyi kubanga nga bakikola basaba kuneebuuzaako okugikola so kati simanyi kigendererwa kyabwe. Simanyi oba egenda kumalawo bbanga kyeyo e-concert, simanyi plaani zaabwe. Nyinza okwogera byesitamanyi mutegenda tuyamba kumbe balina planning esingako kyendabakaawo okitegeera. So I do not know, sijja kuba comment ku bintu byesitamanyi. Yeah. Abagende nedda teziba nkokola era sijja kyogerako n'ekyo. Olaba superstars tuna information minister avaayo n'ayogera ku bintu bino bye twatugobako bye twagala okwogerako. Sinti buli omu avaayo mbu ajja n'ayogera byayagala. No, tulina information minister alina okwogera report zaffe na buli kimu. Yamanyi lwaki saagenda, yamanyi lwaki nasigala, yamanyi okitegedde. Nze sigenda kwogera. I have no comment. Sina comment. Actually sagenda and I gave my contribution through Muchala Betty Mpologoma natukiikirira nagenda okumula cause twali mu lockdown oli omukakali then yafunye obuzibu. In fact nze yasaba n'okusaba tufune ku sente tumuyambe mu group yaffe yaba superstars yahanikawo n'ekirowoozo ekyo era nze yasooka okuwaayo. Yes. Nze ebintu ebyo sibimanyi. Nze buli omu industry kyali wange, si muyimbi, si DJ, si presenter, si gwe muntu akutte camera so nankutangwadde akazi. Nze buli omu kyali wange kati simanyi if there is that kind of treatment mu industry cause tekintuukangako nze ng'omuntu n'ekibanga kyantukako nabe kasa kitegeera kubanga era nze music wange yasigala akuba, so I cannot comment on that. Yes. Sijja kukyogerako ekyo so akuba mu muyimbi munange tosobola mufulambu ate ye mulalu okuba nti kyayogere talina besi yakyo kitegedde. So sobola kumugamba mbu ate kyayogera tekirina magezi tekirinaako mutwe n'amagulu. It's just her opinion and mine is sikirabangako on my side. Yes. I don't know. I think Chiva Kuba fan not receiving your music like they used to receive it before. I think with Chiva, simanyi how it happens. Looking at don't you think Gulu is making you guys separate? Ate bw'ogamba nti Uma ne superstars bagende Gulu ate babaawukanidde ate nga babeegasse. Ate ogeye bonna bagende Gulu ate bagende Gulu batuula bonna. So how are they separating? They're just coming together. Kugambye nga bw'okyogedde bagende Gulu bonna superstar. Ekyo sikimanyi nakyo. I'm not sure about that. Now, you're given that we saw certificates of people who went and learned something from Gulu musically. Maybe they'll come back and teach the rest who they left in Kampala, and then we see maybe the industry will change from there. Tetumanyi. Byonna byagezesa, byonna byakulaba process by process. Bintu byakugezaako. Bafani bange bambi
tugende mpola mpola kubanga n'okutandika era okugamba nti kambaweeyo ka music tetwamala kuteesa nababuyi music netutambulirawo kati nobbawo omwami tetujja kumala kuteesa. There are things we can discuss about fenga nze ne bafaani bange ne tukolera wamu, and there are things where they cannot help me ng'okufuna omusajja tebasobola kukinyambako. There are things we can work together on, like my music bwenfulumya, concert zaffe, we can work together. Ne kukyokufuna omusajja we cannot work together. Basooke bakyesonyiwe ekyo osooke nkivuge nzekka. Anti nkugambye tebasobola kunyamba kufuna omusajja ate ombuzi oba nina bannange toba tompuliriza. Everyone has the right to live their life the way they want to live it. If she's like that, as long as she's happy, that's what matters. Nange wano Wendy, I am happy. Sina buzibu. So get up with abasajja.